Bannayuganda saagala mu kaseera nga kano nga tukungubagira Master Parrot mu nnaka ey'amaanyi, mu nnaka ennyingi ennyo, obusungu bwammwe mubumalire wa Kyagulanyi. Obusungu bwammwe saagala mubumalire wa Kyagulanyi. Buno obwavu mpologoma bw'oteerwa nakiikulya. Kyogamba bwe yayimba maama w'abaana weebale n'ayimba muliro muliro, maama ekikompola tebaamubuukinga. Bwe yayimba ennyimba ezo tebaamubuukinganga. Sente yazikozesa ki? Sente yazikozesa ki? N'owabeera taata wa kukoowa, n'owa taata wa kukoowa, tosaba musaba leero n'omusaba n'enkya. That group has even a habit of saying nti we grow together, we die together. Nga bwe bawulira nti ofunye eddiiru balina making sure nti olina kyoguzeemu, nga oba tokigwa bakunyiigira n'okuboola ne bakuboola. Okitegeera? Waliyo gwayomba, waliyo. Do you know anything that went wrong? Were you there? Waliwo ayabadde ayomba mbu yali emabegako wano, yabadde atusaba obuyambi, yabadde akola ki ng'ayagala mmere ya kulya, enjala yali emuluma. Oli muyimbi wa ggwanga, gwe wakolawo ki? Si muyimbi wa ggwanga. Kyogamba gwe oluyimba lwe bw'oteekamu ewaka tonyumirwa, mu bbaala we balukuba tozina, gwe wamuwaaki. What did you give him? Okay. Bw'agamba nti Kyagulanyi kyali kimukakatako okubanga ayamba Master Parrot, ayoba obbizi babiri n'owabeera omu gwe wali oyambye. Okay, singa Master Parrot afudde akaseera nga kano nga Bobi Wine tali successful mu kiti kyalimu, singa mwogera ki? Kati singa mwogera ki? Tetusobola kubeera successful ffenna. Abamesaawa zino abali mu kuvuma Bobi Wine ne mu famire zammwe temusobola kubanga mwenna muli successful kyekimu. Katonda yatonda embeera nga waliwo agenda okukira ku munne. Okufa kwa Master Parrot, it was his time, it was his call, it was his day. Saagala mu byetoolooze kucha. Okay, tukimanyi Kyagulanyi tagaba. Yes, of course. Okay, tagaba. Ensi yonna ekimanyi. Kuba olumu n'obwagaba temubaayo. Kuba olumu n'obwagaba tagabira mu kamera. Kuba olumu n'obwagaba tagenda kweyogerako. Naye ekibuuzo kigamba nti waliwo omugagga akuwa n'osiima, mwali mwagala amuwa eki? Mwali mwagala amuzimbire, amulabirire, buli mwezi amuwe monthly salary? Mwali mwagala amugulire poloti, oba amuwe sente, just mbu sente zino zakulabirira, mboba zino zikuyambeko kino? There is no enough money. There is no enough money. Tewali sente zimala. Me, I have my bagaggas. Me, I have my bosses. Encha Uncle Tony tebakyayika CEO Teba Paint Center asooka kunsindikira akadde kamu n'ekitundu, nansindikira obukadde bubiri, ne wayitawo wiiki nga njagala. Ogenda kusaba mpaka ddi? Nyina mukwano gwange muzeeyi wange Kasiko Mutaasa ajja kunteerako obukadde bubiri oba kamu erwaleero, bamala okunteerako enkya nja kuba njagala. Onaasaba omugagga mpaka ddi? Bannayuganda nedda. Obulumi bwa famire ya Master Parrot bonna temubwebasa ku saidi ya Bobi Wine. Kyogamba Bobi Wine ye yali mu Firebase yekka, yalimu ali successful. Lwaki abalala temuboogerako? Lwaki abalala temuboogerako? Master Parrot, rest in peace, legend. It was your day, it was your call. It is all like a finale kubo, just otusoseyo buki busosi.
whoever is attacking Bobi Wine, please shut up. Shut up. Mwali mwagala akola ki? Ye bw'aba amuwa ekyokulya yandimwadde buli lunaku.